bana b'abantu bakulaba ng'ogenda okukola ogenda okusanga ssaawa emu ssaawa bbiri nga bakusanze kuufu amakozi. Enfunda nnyingi abantu bawuliddwako nga beemulugunya ku bumenyi bw'amateeka obususse olw'obutaba na poliisi ebali okumpi mu bitundu byabwe. Kati okumalawo ekizibu kino omukulembeze w'eggwanga yaliko okuwabula kwe yakola bw'atyo n'alagira ssaabaduumizi wa poliisi okuteeka mu nkola poliisi ku buli ggombolola mu nkola y'okumalawo ekizibu kino. Nga bwe bagamba nti atuma omukulu Tamagamaga olwaleero aduumira poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba ategeezezza nga bwe bagenda okuteeka poliisi ku buli ggombolola ekituumiddwa sub-county policing model. Kirina okukolebwa ku lw'okuba wetujja okusobola okusaavinga abantu baffe kati n'avaayo era kino kitulagira n'agamba mufune abasirikale 18 buli ggombolola. Agamba kizuuliddwa ng'obumenyi bw'amateeka bwe bubadde bwadda mu byalo oluvannyuma lw'okubugoba mu bibuga. Erina okubeera poliisi ya Uganda yonna nga tesigadde nga poliisi ey'e Kampala n'amatawuni. Kino kibadde tekikoma ku bubbi bwokka wabula nga kitandise n'okutaataaganya enteekateeka za gavumenti. Programs za gavumenti tuziwadde security zeyongere okukola ebiruubirirwa bya gavumenti byeyagala bibeere nga bikolebwa mu bitundu ebyo. Poliisi zino zigenda kuteekebwako abantu 18 nga kuno kuliko agenda okukulira poliisi omu OC station, abasirikale 12 akola ku kunoonyereza ku misango, akola ku by'ekikesi, ow'ensonga z'amaka n'abaana, okukosa owa poliisi n'omuntu wa bulijjo era nga bakuweebwa n'ebikozesebwa. Tukiwa amaanyi nga tufunye buli gombolola pikipiki 3, tufune radios ez'okuwuliriziganya, tufune esimu ey'okukawunta abantu gye babeera bakuba nga bayina ebyetaago ebya security. Enteekateeka eno ebadde etandikiddwako nga batandise n'ebitundu oba regions 8 n'omuwendo gw'abasirikale abali eyo mu mutwalo mulamba. Esookera ddala North West Nile eri side za Arua, Ruizi eri side za Nkole, Kira eri side za Busoga, Rwenzori eri side za Western Toro, Kasese, Sipi eri side za Kapchorwa, Greater Masaka, Greater Bushenyi ne Albertine. We gunaatuukira ogwokubiri agamba bajja kuba bamazeeyo eggwanga lyonna. February nga 15 tusuubira buli gombolola tujja kubanga tutuuseyo mu gombolola 21,109. Basuubira kino kyakunyweza ebyokwerinda mu kitundu n'okwongera enkolagana yaabwe n'abantu ba bulijjo. Tujja tuyamba okwanguwa mangu ku ebiba bibaddewo incidents. Ekirala ebintu byaffe bye tukozesa tujja kubanga tubikozesa bulungi, tujja kweyongerako ku mutindo gw'enkozesa y'ebintu byaffe. Ekirala tujja kweyongera okukola obulungi mu ngeri gye tukolaganamu n'abantu baffe betusaavinga. Ono agamba nti akimanyi bulungi nti amagombolola agamu tegalina we bagenda kubeera naye beetegefu okutandika n'ekiriwo. Era tugenza okusalamu kusindikayo abantu baffe. Twasooka ne tukola ki? Ne tukola survey. Waliwo we bagenda okutuukira awalungi, waliwo awalala we bagenda okutuukira nga tujja kukola ki? Tujja kuwongeramu amaanyi. Akakasizza nga bwe baakolaganye n'abakulembeze okuviira ddala ku disitulikiti okukakasa nti kino kituukirira. Tumaze dda okwogera n'abakamanda baffe okusingira ddala ba regional police commanders. Tulabe nti ekintu kino kigenda bulungi. Ate nabo bagenze mu maaso ne boogera n'abali wansi waabwe n'abantu abalala betusuubira okutuyamba okulaba nti pulogulaamu eno
egenda kuteekebwa mu nkola. Kyokka agumiza abantu obutaba na kutya kubanga tewali ayinza kulumba poliisi zino nga bwe gwali gye buvuddeko ekyali kyabaviirako n'okuggala bu police post obwali mu bitundu eby'enjawulo. Mukitulekere tugenda kukuuma police stations zaffe era njagala bakakasa nti tugenda zikuuma bulungi nga teri agenda kuzeepangirako okuzirumba kulwokuba kino kivudde mu pulaani. Mu bibuga enteekateeka eno egenda kubeera ku mutendera gwa waadi ne Town Council olw'obungi bw'abantu era ng'abasirikale 3,942 be bajja okwetaagibwa. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.